Mukama yebazibwe nnyo. Agulumizibwe mu Nazaresi. Yebazibwe oyo akuwa amaanyi n'akusobozesanga okujjanga wano mu ssaawa bwe zityo okumusinza n'omutendereza n'omugulumiza ate era okwogera gy'ali ate era naye n'omuwa time n'ayogera gy'oli. Njagala gamba nti toliremwa kubanga weeweekwese obulamu era weeweekwese obuwanguzi bwo. Ng'okola ekyo ng'era osigadde okikola togenda kuwangula mu linnya erya Yesu. Nga obulamu bw'ekyennyanja bwe busiŋŋaanibwa mu mazzi era ng'omuntu bw'akijjamu kiba kimaze okutandika okufa, naawe obulamu bwo busiŋŋaanibwa mu Katonda. Lemera mu Katonda, tokkirizayo ekintu kyonna ekikujja mu Katonda. Ekyennyanja ne baba kitenda amaanyi kasita bakisitula mu mazzi bweppa oba ne kyejja mu mazzi ne kyeteeka wali ku lukalu, kiweeyo essaawa ntono oba eddakiika ntono ojja kusanga mulambo, kubanga kontinite yaakyo obulamu bwakyo bubeera wa mu mazzi. Naawe omulokole bw'oto bw'oli tokkirizangayo ekintu kyonna ekikujja mu Katonda. Ne bwe kiba kize kitya, ne bwe kiba kize kitya tokikkiriza. Tokkirizayo embeera ekusika mu Katonda. Tokkiriza abakunyiiza okujja mu Katonda. Tokkiriza abakusanyusa okujja mu Katonda. Buli ayagala okusanyusa akusanyusize mu Katonda. N'abakunyiiza bakunyiirize mu Katonda. Bw'ogaggawala gaggawalira mu Katonda. Bw'oba ne ssente sigala mu Katonda. Ne bw'ofumbirwa sigala mu Katonda. Ne bw'ozimba sigala mu Katonda. Lwaki? Oli kyannyanja kya Mukama. Mu Katonda mwe muli obulamu bwo mu linnya erya Yesu. Genda mu Bayibuli yo tuula. Ezekiel 37. Ezekiel 37. Olwaleero twagala kwogera obukulu bw'okukipafectinga, obukulu bw'okituukiriza nga bwe kiteekeddwa okuba. Tutambulire mu bulamu bwa half-baked visions, compromised things, mediocre things. Ekintu nga kiringa kyekyo naye nga si kyekyo, nga kifaananamu nga Katonda kye yakusuubiza naye nga si kye yakusuubiriza ddala, nga kiringa kye wasoma naye nga si byebyo bye wasoma. Wasoma birala okola birala. Nga kirifaananamu kye wagenderera naye nga si kye wagenderera. Nga atunulamu nga ddala gwe wali oyagala okufumbirwa naye nga si yeye. Hallelujah. Hallelujah. Twagala okulangirira amafuta agakituukiriza kifaanane nga bwe wali okyagala mu linnya erya Yesu. Amina. Half-baked stuff. Ebyo ebivaayo nga tebivuddeeyo, nga tebiwedde, nga bifaananamu nga eno si Yesu ne mwe tuli. Bw'obanga otuuse mu kitabo kya Ezekiel essula 37, ani anansomera olwaleero? Ready? Nsomera mwana nga olusooka 37 Ezekiel olusooka. Omukono gwa Mukama gwali kunze, n'antwala n'anfulumiza mu mwoyo gwa Mukama, n'anzisa wakati mu kiwonvu, kale nga kijjudde amagumba, n'agampisaako okugeetooloola, kale laba nga mangi nnyo mu kiwonvu mu bbanga, era laba makulu nnyo. N'aŋŋamba nti, omwana w'omuntu, amagumba gano gayinza okuba amalamu? Ne nziramu nti, ayi Mukama Katonda, gwe omanyi. N'aŋŋamba nti, lagulira ku magumba gano ogagambe nti, ayi mmwe amagumba amakalu, muwulire ekigambo kya Mukama. Bw'ati Mukama Katonda bw'agamba amagumba gano nti, laba ndiyingiza omukka mu mmwe, kale muliba balamu. Amina. Era ndibateekako ebinywa, era ndireeta ennyama ku mmwe, ne mbabikako eddiba, ne mbateekamu omukka, kale mulimanya nga nze Mukama. Hallelujah. Awo ne ndagula nga bwe nalagirwa. Awo bwe nali nga ndagula, ne wabaawo eddoboozi
era laba ekikankano ky'ensi amagumba ne geegatta buli gumba n'eggumba linnaalyo. Yes. Awo ne ntunula era laba nga kuliko ebinywa, omubiri ne gujja, eddiba ne ligabikkako waggulu, naye nga temuli mukka mu ggo. Awo n'aŋŋamba nti, lagula empewo, lagula omwana w'omuntu, ogambe empewo nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, jangu okuva eri empewo ennya, ayi omukka, ofuuwe mu bano abattibwa, babeere abalamu. Awo ne ndagula nga bwe yandagira, omukka ne gubayingira, ne babeera balamu, ne bayimirira ku bigere byabwe, eggye lingi nnyo. Mukama yeebazibwe nnyo. Wano waliwo ebyokuyiga ebiwerako. Ekisooka mu byonna, Katonda yeewuunyisa. Bayibuli egambye ekigera kye mugera nammwe kye balibagerera. Katonda talikola okusukkirira ku bwokkiriza. Levo yo ey'okukkiriza esalawo kinene nnyo bwe binaafaanana ebinaavaamu. Kyova olaba nga mu bulamu buno tetufaanagana, ono bw'ati n'ono bw'ati. Amiina. Success yo mu bulamu buno ebeera determined by the level of your faith. Ebintu byonna Katonda abituteerawo n'akulekera gw'oseneko ebikumala. Kama ibazime. Ezeekeri tuddayo ku linnya lusooka okelwero. Wuyo atugamba nti omukono gwa Mukama gwali ku ye. Mwoyo wa Mukama yali ku ye n'amutwala mu kiwonvu. Ekiwonvu kino kyali kijjudde amagumba nga makalu ate nga makulu nnyo. N'amubuuza ekibuuzo. Ekibuuzo nga kigamba, omwana w'omuntu, bw'oba olaba gw'olaba otya? Amagumba gano gayinza okuba amalamu? Naye ng'ate abuuza kino, ye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Abuuza omwana w'omuntu, era bw'atyo erinnya lye yamuyita, omwana w'omuntu. Amagumba gano gayinza okuba amalamu? Ezeekeri ekibuuzo ne kimukaluubirira. Ensonga bbiri ezaaleetera Ezeekeri okukaluubirirwa ekibuuzo kino, ne ansa yakyo n'emubula. Number 1, amagumba gaali makalu nnyo ate nga makulu nnyo nga gadda nnyo. Simanyi bwalalabyeko ku magumba amakalu ennyo ate nga makulu nnyo. Mu lusuku ewa maama gye mwabanga nga mulima, nolaba amagumba lye baasuula eyo nga siryakoma bukomi ku kuba nti kulu nnyo, oba lyali lya nte, oba lyali lya mbuzi, oba lyali lya mbizi, nga teryakoma kuba nti kulu nnyo era kkalu nnyo, naye nga lyayingiramu n'ettaka. Mwagala bako amagumba gafaana bwe gali? Nga n'ettaka lyayingiramu n'omuddo ne gwagala okumeramu. Nkuteeka mu kifaananyi ky'amagumba Ezeekeri ge yali atunuulira, ge baali bamubuulizako ekibuuzo kino. Abuuza ye Katonda. Naye ekibuuzo kyambuuza nga kizibu nnyo okufuna ansa yakyo, naddala nga tokirabangako, naddala nga kyoyanukula tolina gye wali okirabe, naddala nga ne bayology gwasoma akuli mu mutwe wangi. Okutegeera kwonna nga kuli mutwe, amagezi agabulijjo nga gakuli mutwe. Bakulagiza amagumba makalu nnyo, makulu nnyo, galimu n'ettaka. Olina abuuza nti olaba otya? Amagumba gano gayinza okuba amalamu? N'otunula ku magumba nga mu butuufu ansa weeva gw'olyoka ogambe nti gayinza okuba amalamu, terina weeva okusinziira mu magezi agabulijjo. Deep in your heart wadde nga tonayogera noga nti this is next to impossible oba extremely impossible. N'oyagala okugamba tegasobola, naye ate najjukira nga abuuza ye Katonda ayatonda eggulu n'ensi, atalina kigambo kyali kimulemye. Ezeekeri n'aba mu puzzle ng'eno bw'atunuulira amagumba, obukulu bwago n'obukalu bwago, ne bye yasoma bimuli mutwe by'amanyi. Ku sayidi endala nga waliyo Katonda abuuza, atalina kigambo kyali kimulemye. Bw'atunuulira amagumba
bw'atunulira Katonda, bw'atunulira amagumba, bw'atunulira Katonda. Katonda talina kigambo kyali kimulemye, ayatonda omuntu ng'amugya mu bbanga, atalina amwefaananyiriza, ataliiko ntandikwa, ataliiko kusooka, atalina kyali kimulemye, atayambibwako bw'aba nga atonda ebintu, ayalagira obulagizi ne bibaawo yabuuza. Yakola atya? Naye kyabuulizaako nga nakyo kizibu. Ezeekeri n'atunulira Katonda, n'atunulira amagumba, n'atunulira Katonda, n'atunulira amagumba. Nagamba kati wano mpaayo ansa ki? Bwe ŋŋamba nti gayinza, ajja kuŋŋambira awo nti kale gaago gatandike gabeere malamu. Naye bwe ŋŋamba tegasobola, agenda kumprovinga wrong, kubanga ye Katonda. Ezeekeri n'afuna ansa esingayo okubeera ey'amagezi. N'agamba nti Mukama, Taata, Ssebo, gw'omanyi. Gw'okola ki? Gw'omanyi. Ye n'alowooza nti akibuuza akidduse, era wadde ansa esinga okuba ey'amagezi, era n'alowooza nti awo yabivuddemu. Aga nti kati abirekedde Katonda n'amagumba beeyiiye. Wangi? Gw'omanyi, nze simanyi. Ate sinza kugamba tegasobola, kubanga ate gwe Katonda. Ate sinza gasobola, kuba sikirabangako. Naye kati we bituuse, gw'omanyi. Kitegeeza bw'oyagala gabe malamu ganaaba malamu. Ezeekeri n'alowooza nti ayagala kubivaamu abirekere Katonda, yaba abikolako. Mukama n'amugamba nti osaaga nkyakulina ku hook, nakuleese wano kutraininga kutonda. N'amugamba kati wategedde, gwe wennyini gw'ogenda okugalagira. Katonda bw'aba ayagala akutendeke bwe batonda, tolina bw'omuddukako. Akutwala mu mbeera enzibu, gwe nolowooza yagenda obikolako. N'agamba nedda ssebo, nze nabikolakolako dda, ate gwe yoyita mwana wange. Embwa ezaala mbwa, enkoko ezaala nkoko. Katonda azaala ki? Era naye azaala Katonda. Bameka abali wano nga muli baana ba Katonda? Oli mwana wa Katonda? Kiki wali otonze? Kujjako nga toli. Wali otonze eki? Buli mbeera ogisinziiramu n'okaaba bukaabi, n'otonyesa amaziga, n'okulukusa amaziga. Buli lw'otuuka n'ogamba nze simanyi kumanya bino bye ndimu, nze simanyi kumanya bino bye mpitamu, nze simanyi kumanya byambeerera ki. Buli lw'otuuka olowooza kisiraani, bipali, oyigganyizibwa, mbw'oli bubi. Lwaki Katonda agganya n'otuuka mu ezo embeera? Ono wuuno yali mu kiwonvu nga kijjudde amagumba, amagumba nga makalu ate nga makulu nnyo, nga yalowooza nti waliwo programu endala eyamuleesezza. Sometimes Katonda akutwala ewazibu ne weesiŋŋaana ewazibu, naye ng'ekikutwazaayo kintu eki, akututta oyige bwe batonda. Akututta oyige bwe bakola batya? Kubanga oli mwana we, weeyita mwana we, oga oli mwana wa Katonda, Katonda ye taatawo. Kati gwe onobeera otya omwana wa Katonda? Omwana w'omubazi ayinza ate okubanga ye tamanyi kukubajja n'Akatonda. Omwana w'omubumbi abeera tanga ye tamanyi kukubumba. Ogamba oti ati gwe oli mwana wa Katonda, ate nga gwe ebyokutonda tobimanyiiko. Ko Katonda nti nja kukutwala gye batondera, nja kukutwala mu project gye bayita kutonda. Wetwogera Ezeekeri ali mu kiwonvu, ali mu project ya kutonda. Ebibuuzo bye bamubuuza tasobola byanukula. Yalowooza Katonda yalina ansa, naye Katonda agamba nange sinnakuta, bigenda kutondebwa, naye ku mulundi guno gwokka gw'ogenda okulagula bitondebwe. Ebyo by'olimu byalibanga tebyajja lwa bubi, era tebizze lwa kubanga oliko ekisiraani, era tebizze lwa kubanga oyigganyizibwa, era tebizze kuba Katonda yakwerabira, era wandibanga ne Setaani si yabikututtemu. Abasinga obungi buli ekibabaako mulowooza Setaani era nze ndi bubi nnyo, Setaani andeetedde na kino, Setaani andeese na wano, Setaani antutte n'egyendi, Setaani. Sometimes waliwo muvunaana Setaani ebyobwereere, nga ekiwonvu Katonda yakikututtemu, naye ng'ekyakutwaza Yesu lwakuba nti akukyawa, naye nga yakututteyo oyige bwe batonda, otondeko. Wali okitegeddeko nti embeera yo gy'olimu, wali okirowoozaako nti embeera yo gy'olimu wandibanga ogirimu si lwakuba nti Katonda akukyawa, naye ng'ayagala ogezese amaanyi agatonda agali mu ggwe. Kubanga agamba atya? Agamba nti obanga yabayita ba Katonda mmwe abajjirwa ekigambo kye. Abantu bonna abajjirwa ekigambo kya Katonda babayita ba Katonda. Nina wana bajjirwa ekigambo, nyina wana baafuna ekigambo, nyina wana balina ekigambo mitima gyabo. Oli Katonda, oli Katonda. Ngambye nti oli Katonda.
ekibuuzo kyokka kyennyina gy'oli wali otonze eki? Katonda gwe mumbulizo oyo Katonda akuli nani? Mugende Katonda gwe wali otonze kaki? Buli ggumba lyolaba okuba miranga, buli ggumba lyolaba otema miranga. Katonda gwe wali otonze eki? Katonda akututeko mu bifo ebimu otonde n'okubirayo emiranga. Ayi Mukama sitegedde wentuuse wano. Ayi Mukama simanyi oba olinda okola buli kintu kyonna kijjira nze. Setaani yambeerera kibannange kati ate laba ndeesena wano. Gwe olabyewo setaani? Abayi gwe alina setaani gw'olabyawo? Maama mweneesibwa ku setaani munaakomawo. Lugambye lutyo olusoboka. The hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of Serena Hotel. Wanji? Andi yokaje mwagala ogenda. And set me in London City. Je gwamutwala? Ali ludda gumututewa. Andi mwemanyi omukono gwa Mukama gwina kutwala mu Sheraton wokawuka. Kulya chips na chicken. Ono gwamusitulaga ndi Mukama nsitudde bannange. Nga n'obujulizi awa Mukama nsitudde naye naye yakyewuunya nga tegumutadde mu Sheraton. Gwamugusiza mu kiwonvu. Omukono waliwo ne gusikusitula guti ne gukutwala naye nga gukutwala gukututte mu kiwonvu. Nga kirimu amagumba nga makalu ate nga makulu nnyo. Kiri eri ggwe okusala butya bw'ogatunuulira. Oba ogalaba ng'ekisiraani, oba ogalaba ng'ebizibu, oba ogalaba ng'omutawaana. Kiri eri ggwe okusala okiraba otya. Eri abo abali positive buli wonna we batuuka bagiraba nga opportunity ey'okwongera okutegeera Katonda. Gambako nti amiina. Ezeekeri naye yeewuunya bwewuunyanga of all places omukono gumutadde mu kiwonvu. Si mu kiwonvu omuli amamotoka, mulimu magumba. Ate gabangako amagumba nga gaggulu. Makalu nnyo ate makulu nnyo. Kaganga ebizibu byago bingiko. Galina nnyo bbiri naye nga zonna nzibu. Wali olabyeko eggumba nga kalu nnyo ng'ate kkulu nnyo. Wali obaddeko mu kintu, wali obaddeko mu kintu nga kirina ebizibu nga biddiringana. Kwegamba ebizibu nga biri wakati mu bizibu. Osanzeeko omuntu nga alina ebizibu naye ng'ebizibu bye biri wakati mu bizibu. Kamulali ng'abalagadde mu bbwa. Oleda ali mu bizibu, ebizibu ne byegattamu ebizibu. Gumba kalu ate kulu. Kyatwalira Ezeekeri akadde okutegeera lwaki Katonda amuleeseewo. Mulokole gwe wooli awo waliwo ensonga lwaki Katonda akuleeseewo. Ngambye ebyo byolimu ebyo ngambira naye bakune nti ebyo byoyitamu olwaleero ebyo birina ekigendererwa ky'obwa Katonda. Era waliwo ensonga lwaki Katonda akuleeseewo. Takuleese kubanga akukyawa, takuleese kuba ayagala kutta. Waliwo kyakuleese oyige ky'otayiganga. Waliwo eddaala ly'ayagala ogendeko ly'otagendangako. Waliwo by'ayagala oyige by'otayiganga. Waliwo by'ayagala olabe by'otalabanga. Waliwo by'ayagala weezuulemu. Waliwo by'ayagala weezuule by'oteezuulangamu. Waliwo amaanyi agali mu ggwe, bulijjo gali mu ggwe gaali gaasirika dda gatonda ebintu naye tegalina kye gaali gatonze ko Katonda kankutwale gy'onootondera. Nolwekyo bw'otuuka nga gy'onootondera tokubanga bukubi miranga. Waliwo ebijja gy'oli nga Katonda ayagala ogezeserezeeko amaanyi ga Katonda. Kubanga ogalina gali dormant tigakolanga. Tomanyanga nakumanya nti ogalina. Bw'omanyi buli kintu Katonda yateeka okukikola. Ekyo kinzijukiza olugero lwe nawulira. Owooluganda omu yali mu kirooto. N'alaba mu kirooto nga Yesu ayimiridde awo. Naye ne ku sayidi endala nga ne Setaani ayimiridde awo alinga akakima. Akakima kano nga kamukongoola, kakongoola ono owooluganda. Owooluganda bwe yatunula nga bw'ati n'atunulira akakima, n'atunulira Yesu. N'atunulira akakima, n'atunulira Yesu. Mu maaso agagamba naye Yesu beera serious. Obanga gwe Yesu wange Mukama wange, baako ky'okolawo osamba akakima kano kaveewo. Oba kakube, oba kagobe, oba kakolimire, oba kafuuyire omuliro fire. Simanyi olero. Bw'atunulira Yesu, bw'atunulira owooluganda. Kakati ate ne Yesu nga bw'agira n'atunulira akakima.
n'atunuulira oluganda, n'atunuulira akakima, n'atunuulira oluganda, n'atunuulira akakima, n'atunuulira oluganda, n'akakima nga nako bwekagira bwe katunuulira Yesu bwe katunuulira oluganda. Sibonyulira akakima akatunuulira Yesu bwe katunuulira oluganda, n'oluganda naye akola atya, atunuulira akakima bw'atunuulira Yesu. Kegamba nga kirabika ng'ekiri awo kitategeereka ani ateekwa okukola ki. Amaaso ga Yesu nga gatunuulira oluganda nga gamugamba, that is not my duty, that is you now, show me, ndaga nti amaanyi ge nakuwa wagafuna, gw'okozeewo ki, akakima sinze ngenda okukakugobera, gw'oba okagoba. Walolooza Yesu yagenda okikola nga naye agamba gw'olina kikola, nakuwadde amaanyi, nakuwadde obusobozi, kozesa amaanyi g'olina, tonnagakozesa. Kati ate ffe buli kantu tulowooza Yesu yalina okikolako, ko gwe yakuwa amaanyi agamba lagira. Ekizibu kyaffe abasinga obungi obulamu bwaffe tetulabye results, tetulabye change, tetulabye ebintu nga bikola, kubanga tuwulira nnyo naye tukola kitono. N'ebitulagiddwa tetubikola, n'ebitugambiddwa okwogera tetubyogera. Ezekiel's duty here, omulimu gwa Ezekiel gwali mwangu nnyo, kwanukula kurisaatinga biri bye bamugambye, kyekyamuleeseza. Era gambye ye bwe yamala obbiwulira nga Katonda bw'abisengese, n'alagula nga bwe yalagirwa. Kama ebazo kiki ekyabaawo ng'alagudde nga bwe yalagirwa. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied there was a noise and suddenly a rattling, and the bones came together, bone to bone. Amugambye omwana w'omuntu, lagula ABCD. Gwe mulimu gwo. Emmundu bw'eba yamu amasasi kye bagiragira kyekola, bwe banyiga trigger yeekuba bukubi kye bagiteerawo. Lwaki teweeyigiriza okukolera ddala exactly nga Katonda bw'akugambye? Singa otwala ekigambo kya Katonda, if you can only take a God by his word, nga bw'akyogedde gwe n'okikola nga bw'akyogedde, amaanyi agagenda okukituukiriza gye ganaava gafaanana gatya, gajjira mu kilomeka, tebikukwatako gwe singa okola bukozi kye baakulagidde. Ezekiel aga nendagula nga bwe nalagirwa. Sometimes okutya kutulemesa okukola ebintu ebimu. Naye singa okola bukozi Katonda kyayogedde, bagambye kusabira mulwadde, bagambye sabira omulwadde awone, oli mulago mu ddwaliro ogenze kusabira balwadde, bakuyise waka mu maka g'omuntu ogenda kusabira mulwadde, engeri gy'awonamu tebikukwatako. Gwe kola paati yo ki? Kulagula nga bwe walagirwa. Teekako mikono, bagambye batya, bwe mwenasangako abalwadde emikono banaakolanga batya? Kye bakulagidde kyokka. Ate ne bw'atawona si musango gwo, kuba si gw'owonya. Bw'aba tawonya agenda avunaane Katonda. Omanyi ebintu byakona mugenda ne mubi owuninga nnyo, mubi owuninga ekisuse ne kibeera nga it's all about you, gwe wegwe oyagala okulyawo obutaala, kati kyovula bwe bitabaawo oswala nnyo, kyovula mubigassemu n'okupangapanga. Tubitaga biteekamu kupanga, kuba ne bw'aba tawonye si gwe oswala, togala nja kuswala nyama ne bajja kugamba bajja kugamba gwolemeddwa, si gwolemeddwa, do your part. Lagula nga bwe walagirwa, teekako omulwadde emikono. Kwekola Bayibuli kyegamba. Egamba etya, bwe munasangako abalwadde emikono nabo banaawonanga. That is all what you need to do. Kola paati yo bw'oli muge Mukama kino gwe wakiragira, ono mutaddeko emikono mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi, ndagira era ndagira obulwadde buno mubaddeko bumuveeko, buli muzimu ogumbaddemu gufulume, nangidde okuwonyezebwa mu mubiri gwe mu linnya lya Yesu, amiina. Ng'omugamba weekebere. Bw'aba tawonye mugendize ku si musango gwange, nze nkoze kye bandagira. Kye bandagira kye nkoze ndya. Emundu bw'evaamu essasi ne litatta muntu, tolina gy'ogitwala ku poliisi. Tugenda emundu eno yakubye essasi naye omuntu teyafudde, yo yakoze kyadeeteeka okukola. Oli mundu ya Mukama, ani ampulira ngambeko nti amiina. Ezekiel nze nendagula nga bwe nalagirwa bwe nakola. Bassebo ne bannyabo kye bayita faith, nga bagamba dda faith is nothing but obedience. Okukkiriza. Tiwaliyo kirala ngeri ndala ina gy'osobola kudefininga kye bayita faith. Faith
is demonstrated in obedience. You only obey and do what you are expected or required to do. Gokola bukozi kibagambe. Ebisigade no birekerana. Go bukkiriza n'okola paati yo n'okola ekikulagiddwa. Kimu kye ngamba abantu bulijjo. Mukola ekikulagiddwa. Honestly, ng'oli mu kikola si kye kirimu amaanyi agagenda okutuukiriza kiri. Wabula Katonda abeera wali ku bbali ng'awookinga. Alaba obaddala gw'okoze paati yo naye alyokola akole paati ye. Olowooza ebigambo bya Ezekiel bye byalimu amaanyi. Naye yali alina obyogera so that he does his part. He had to do his part. Nindagulanga bwe nalagirwa simple. Weeyigiriza okulagula nga bwe walagirwa. Weeyigiriza okusaba nga bwe walagirwa. Weeyigiriza okusoma ekigambo kya Katonda okikirize nga bwe kiri. Kyogere nga bwe kiri. Lagula nga bwe kigamba. Bagambye goba muzimu goba nga bwe baalagira. Gwekola paati yo. Wali yawulira ngambeko nti amiina. Bw'osala okusiiba siiba nga bwe baagamba. Siiba nga bwe baayogera. Ebintu engeri gye bibaawo n'amaanyi gye gava n'engeri gye gakkirira okuva mu ggulu okutuuka mu kyamagero gakireete eyo tebikwatako. Eyo si paati yo. Gwekola kye baagamba. And be bold. Bw'oba olagula nga bwe balagira, be bold. Beera bold, beera muvumu. Ng'olina obwesigwa mw'oli ayalagira nti alina obusobozi okukituukiriza. Nene paati yo togikoze, nekyoteeka okukola tokikoze, wabula oli mu kwemulugunyiza Katonda. Yalemwa, teyakuyamba, teyakikola. N'okusaba kwakulema. Bagamba kusaba, baakulagira okusaba, n'okusaba kwagaana. Bagamba okusiiba, okuwona mmere okuva ku Monday paka ku Sunday, January paka December okuwona mmere, bw'omala n'ovunaana Katonda. Mukama takoze. Bagamba okusiiba wali osiibyeko. Bagamba okugaba wali ogabyeko. Bagamba okuwa ekimu eky'ekkumi okiwa. Oli mujeemu. Bayibuli egamba bwe munaagondanga munalyanga ebirungi eby'ensi. Lwaki tokola paati yo? Bw'oba oyagala Katonda akole paati ye, naawe kola paati yo. Ezekiel kye bakulagira okukola si kye kinene. Ezekiel bagambye kulagula. Lagula nga bwe bakulagidde. Fulumya ebigambo nga bikuvaamu. Engeri gye kinaabaawo tekwatako. Nze mbeewuunya mulina okukkiriza mu tekinologi. Buli kye babalagira mu tekinologi mukikkiriza ne mukigezesa. Ku mwena abali wano tewali amanyi simu ngeri gyevaamu wano egende ew'omuntu gw'okubira. Era ne bwe nkuwa nakazino legani kali jangu oginnyonnyole. Oyina essimu? Nze mbuuza oyina essimu? Singa nkuyise wano kazindaalo. Ojje wano kazindaalo. Oginyige, ogikube, egende ew'omuntu oyogere naye, bw'omala ogiggyeko, otunnyonnyola etuuseeyo etya. Osobola otunnyonnyola? N'otugende bw'evudde wano, eweese bw'eti n'eyambuka n'ekkirira, era ebadde ya bbulu. Era oyinza tunnyonnyola engeri gy'etuuseeyo. You cannot even, majority of us, 80% of us, we can't explain that. But you use it on daily basis. Era buli bagamba, ogamba kamya kamukubiri wano, kamya kamukubiri, kamya kamukubiri. Ngoje, mpaye dakika 3 kamya kamukubiri. Taka. Hello? Kamya. Yes. Mbadde olina egundi agambye. The question is, oli mu kwogera ne kamya engeri gy'etuuseeyo gimanyi. Wanji? Izimu bw'ogikubyera mu America. How does it fly over Atlantic Ocean to go to the other side to talk, for you to talk? But don't you talk to them? Nze mbuuza, toyogera nabo? Nga tobuusa busa nti alabika si kamya. Banne kati esimu egenze etya mu America bannanga. Ate alabika si kamya kati ani agitutteyo bannange. Nga tobuusa. Can you imagine you have more faith in technology than in God? Technology buli kyasuggesting nga mukigezesa. Facebook live katenda kuzina kwoli kakolera okufa obufi. Ne baba akogedinga n'engeri gye kakolamu n'engeri gye kakola mechanism yako tunabitegeera nnyo gwe ekikulu kasita okossaako kiri kye boogedde.
You have that faith and you have that belief. Bwe bituuka ebya Katonda n'olyoka obuuza ebibuuzo 8. Naye kati kibaawo kitya? Naye kati kijja kitya? Naye kati kiba kigenda kukola kitya? Banenzi kyola sibitegeera bannange. Kati saala zituuka zitya mu ggulu bannange? Kati zigenda naki? Naye kati mutuufu Katonda waali. Kati nawana we tuli waali kati nga simulaba. Kati waali bannange abeera ate ne banne. Kyovula banza amaanyi agasaba ganzigwamu oluusi n'ensabayo ebigambo 3 nga sikakasa nti ddala awulira waali awo. Simanyi oba ddala waali oluusi bandoza oluusi batusabisabisa kutugumyagumya mutima ninze simanyi ddala oba Katonda waali awo. Era nange ntera okulaba baganda buluganda musituke mwanike emikono waggulu tusabe n'osabayo ebigambo 3 kuba bw'omagamaga bw'oti tomulaba n'ogane banna. Ati ki ekikakasa nti andaba? Singa badde batadde wano President Museveni omusabe by'oyagala. Awo ofiirawo n'abasimbi mu maaso obatomera nti asooka wano yamusaba. Agayogera ebizibu bye byonna obimaleyo. Oyinza obyogera ye n'amala abuuza nti biweddeyo. Ate olwoyogera n'ebyabaganda bo bonna. Bw'obanga amanaga nti biweddeyo noga nti jjajja naye talina nnyumba. Kubanga omanyi nti gw'onnyonnyola mugagga muzibu. Buli kyoyogera ajja kyoyogera ajja kikola. Wangi? Naye gwe tuwogerako wano asinga Museveni obugagga. Gambako nti amiina. Era amusinga n'amaanyi. Lwaki otuuka okusaba ne weesaasira? Lwaki otuuka okusaba n'omugambayo 2-3? Omulimu gw'okusaba. Only to pray. Ezekiel agenze n'endagulanga bwe nalagirwa. Engeri gye kinaabaawo tebinkwatako. Amaanyi agagenda okukituukiriza ago gage. Engeri gye gakolamu eyo yiye. Gabukira ku speed yenkana okuva ku namunodo y'ekisa. Ekyo kikye. My job is to do my part. Your job should be to do your part. Weeyigiriza okukola paati yo. Katonda kyagamba gwe kyoba okola. Maria ye yagamba baamusaba ebyokunywa ekkaana enviiri. Yabagamba kyanaabagamba kye muba mukola mutya? Kyanaabagamba kye muba mukola. Naddayo ne yeetuulira. Baali mabulema kuwulira paka n'olwaleero. Beesiba ku Maria ate badde ewa Maria buli ddakiika. Baddayo buli ddakiika nga Maria tubadde tukomyewo. Naye ng'omukazi ali clear. Maria ali clear nnyo mu Bayibuli. Ye yabagamba nze munveeko. Muntumye mugambye kiwedde kati gwe mba muwuliriza kyabagamba kye muba mukola. Nze munveeko. Muwulize Yesu byabagamba. Byabagamba bye muba mukola. Era baali bagezi ne bawuliriza Yesu. N'abagamba mujjuze amazzi mugateeke mu matogero. Ne batandika okujjuza amazzi nga basena ebidomola bajjuza basena ebidomola bajjuza. Ne bamugamba Mukama wange tumaze nagati kisigadde mu kyendekere. Amaanyi engeri gye gayingiramu ne gakyusa agabadde amazzi ne gafuuka enviinyo ebyo si byabwe. Omulimu ogwabwe kwali kujjuza matogero. They did their part. Ne balekera Yesu akole paati ye. Naye oluusi wulira tuvunaana Mukama oluusi nga ne paati yaffe ffe tulemye okukola. Ne ka paati akakoko oteekeddwa okukola kaagaana wabula ovunaana Mukama takoze gwe paati yo wagikola. Kola ebiri mu buyinza bwo. Kola ebiri ku sayidi yo. Ebisigadde obimulekere. Kola by'osuubirwa okukola. Ebisigadde obimulekere. Ani awulira ngambeko nti amiina? Wabula ffe twagala Katonda abikole kuva ku 0 nga ffe sina kye tukoze. Do your part. Kola paati yo. Mu buli kintu yonna kyonna kyogezaako kukola mu buli project yonna. Please find out what your part is. Onoonye naye mu kino paati yange yeeriwa. Gwe kola paati yo muge Mukama nze paati yange njikoze. Kati Mukama kola yiyo taata. Nendagula nga bwe nakola ndya. Mwana wange mpa olusembayo nange naamaliriza.
bayibuli egaanye ne wabaawo manya eddoboozi manya kubwatuka manya amagumba ne geegatta gumba kuli ne waalyo pa geegasse kubirako yesu mu ngalo agagasse. Ezekeri yalaba firimu bannange amagumba nga gagolokoka lino ligolokoka wano ligolokoka walino liva wano okugulu kwegatta kulukunne wako omukono gwenoonya nebiri byawali byonoonya nebino byo ratapa ng'Ezekeri alaba firimu magumba genoonya engeri gye genoonya temukwatako bintu biri oto bigenze mu oto jigenoonya temukwatako yakoze yalagidde kye yalogera olwakyogera yalinga alinnye ku trigger yalinga alinnye ku manduso amaanyi ne gava mu ggulu ne galyoka gasisimula amagumba ne ge yali talaba agali mu bisubi buli gumba ne geecangacanga mu bbanga okutemya n'okuzibula nga gegasse dda skeletoni nga ziyimiridde skeletoni bwe ziyimirira olw'omunaana lugamba indeed as I looked the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them over, but there was no breath in them. Ekyo kyokka kye kyandeese okwogerako olwaleero. Alagudde? Siwulira, Ezekeri alagudde? Amagumba geegasse? Ebinywa bigenzeeko? Ennyama egenzeeko? Omukka mweguli abantu bassa bayimiridde tebannayimirira ate emirambo giyimirira gitya alina mirambo tebannayimirira temuli mukka ziri awo dead bodies kyamagero kibaddewo amagumba go geegasse ebinywa bigenzeeko ennyama yeetaddeko ku magumba n'olususu alulaba naye temuli mukka. Is that a finished project? No. Siwulira, project yewedde? No. Can we celebrate that victory? No. Is that enough to celebrate? No. Something is still missing. What shall we do? It is not over until it is over. Bw'owanikiraawo oba oswadde nnyo okoze project eri alphabet tolina kyogenda gifunamu tesobola kuleeta victory gy'oli tesobola kukyusa bulamu bwo wadde eriko obujulizi naye obujulizi buli half baked bwa mu kkubo. Why would you settle for such a miracle? Why? Lwaki waligenda ekyo kimala ate nga abasinga obungi bwettu bwe tuli tulina half baked miracles, half baked success, half baked things. Ebintu ebiwera obujulizi naye nga byangeri nga naye tebyakyusa bulamu bwo wabikolakolako bangi kufa obulamu bwaffe bwakwatibwa omwoyo ogwo ogukola ebintu ebitawedde. Era abaana ba Katonda bangi babonaabona n'abantu bangi babonaabulamu mulamu muno ng'ekyabawamba mwoyo ogwo guliwa ogucelebrating ebitawedde. Obulamu bwabwe bujjudde ebitawedde. Abalala gwabakwatanga muzimu buli kyakola tekiggwa, buli kyakola tekiggwa, buli kyateekako engalo tekiggwa. Balinga gwe baaloga obulozi alinga aliko ekisiraani. Era bw'atandika okunnyonnyola owulira ng'obulamu bwe bujjudde ebitawedde. Tewaliyo kintu kyonna kitaggwanga kisobola kuleetera success. Bwe kiba tekiggwanga it cannot bring any success because it's halfway done. Ennyumba gye yazimba emaganjo teyaggwa ne plaster tekuli kyokka nadduka ewaabwe ekyenjojo n'ateekayo endala ate nayo teyaggwa. Bwe yayanjula omukazi byakoma awo teyamuwasa naye nga kwokwanjula yayanjula. Magumba geegatta, ebinywa byagendako, ennyama yagendako, sikini kweri temuli mukka. Bwe yagenda okusoma yasoma naye alina retake ku university zamulemesa ograduatinga ate ye kyakiyita kusoma. Obulamu bwe bugenda bugobererwa obutaggwa, buli kyakola tekiggwa. Bamwanjula tebamuwasa ate tagitwala nga concern. Tagamba naye Mukama
obanga ekintu wakikoze Mukama taata lwaki tokikolera ddala yo obulamu bwe yematiza na bitawedde buli kyakwatako tekiggwa yawandiika application agenda asaba omulimu yamulimu okutwala yatambula nayo mu kisawo naye ngaogiwandika yagiwandika mu eri tomuyita wakusaaga girina yasaba passport gwe mubuuzi oyo neiba akuli naye yasaba passport byamulimu okugoberera naye empapula yaziteekayo naye byamulimu okugoberera obudde bwabula obubigoberera tagijjangayo naye nga yagisaba abula bazijjayo talina gye yali alaze naye Rwanda wamulema omwoyo gw'ebitawedde nkyalinayo abampulira abatonotono wangi buuzo yakulinanye banga ndi mulimba kiganda nga sitera kulimba gwe buuzo yakulinanye mugende wasoma biki ajaga nabisomasomako awo kwapateeke nebyanema okumaliriza nali awo kwapateeka nalingizako bisomasoma naye tebyaggwa omwoyo gw'ebitawedde okulagula balagula balagula kyekibaawo ennyama negendako amagumba gegatta ennyama ebinywa bigendako ennyama yegatta n'olususu lugendako naye temuba mukka temuli mukka kitegeeza omulambo ogwo tegusobola kwogera era tegulina kyegwakugasa wabula gwakutwalako resources zo you spent money to bring it to where it is naye tolina kyewali ofunyeemu ekisinza okumalako sente zo ebitawedde ate abalala mwoyo gwennyini gwabawambira ddala tekiba kimu tebiba bibiri tebiba bisatu obulamu bwe bujjudde ebitakola ki poloti yawali yagisibako n'atagimalayo ate n'asiba ku ndala teyagimalayo ate n'asiba ku ndala teyagimalayo n'omuganda kati poloti ezisatu zikugasaaki ennyumba zawali zapangisa yali azimba tezaggwa n'atandika endala tezaggwa n'atandika endala tezaggwa kiringa kidayimoni eringa spirit gulinga kisiraani kiringa kyoyo kyo kyamukwata nti sente zo zinagenderanga mu ebyo buli kyakola tekiggwa buli kyagobako tekigguka ekyo bakiyita batya bali ba analyst abangu bakuweerawo tayito yo the most disorganized man kubanga kyekitegeeza you are disorganized you even don't know what to start with what to end with mande yo etuuka nga tomanyi nakyoteekeddwa kutandikirako mande etuuka nga tolina na dayale gwe buuzo yakulinanye mumbulize gwe omulinanye mugayi twogera amazima mulokole yogera olina dayale mubuuze gwe omulinanye gwe nze mukugabudde mubuuze mulokole gwe olina dayale mubuuze obaddala amanyi byagenda okukola ku mande bamuyita nkeesalu kyanga nkoko ya mutamiivu ekibaawo kyagenda nakyo ekibalukawaawo kyagenda nakyo byeyabadde akolako ewiiki ewedde taddayo kubijjukira ebyo byafudde ogenda omubuuza ebya pameti gye wali ogoba pameti ebyo nabirekera gundi yabikolako tajjukira nti yali afuna pameti kuvuga mmotoka omulimu gwali ogobako luli ebyantawanyamu katonda ate nembiyimirizaamuko kati ali ku birala waliwo byagobaagoba talina kyakola nekiggwa munteekereko emikono ku mutwe mungobereko dayimoni mugende kugobako dayimoni yokola ebitagwa weerabidde omugamba fire why would you quit why would you settle for less why would you give up kintu wakitandikako kyakutwalira obudde okivaako otya tetuganye ebimu tebiri mu control yo yes but you still have to do something why do you get settled bakuwasa tonazaala ova otya mu ssaala kitegeeza nti omukka temuli awo tebawumulira waawo olina okusigala ng'ogamba oli ayakireeta yaleeta obufumbo mugambe mukama ebinywa byegatta ddiba lyagendako ennyama kweri naye wangi omukka temuli tewali completion tekinnaggwa mpaka nga kikoze kitya suulira tekinnaggwa mpaka nga kikoze kitya ate lwaki okivaako
ate oba tekinnaggwa ate gwe lwaki okivaako. It is not over until it is over. Why do you give up on it? Why do you start other things? Lwaki awo ennyini si wolemera n'ogamba naye kitandika ndi mukama taata mukama wakimpa taata waleeta magumba geegatta nkwebaza geegatta nkwebaza ennyama yagendako ebinywa bye yagendako mukama nkwebaza n'eddiba lyagendako naye mukama temunnabaaki mukka. Why do you settle with a non-breathing thing? N'otambula nakyo emyaka gyonna ng'olina mulambo. Abantu basitula mirambo gye batambula nagyo. Ekyo nekitali mu muka bakiraba batya? Kati omulambo ogenda gwetikka pakadde. Mulambo gw'obufumbo, mulambo gw'omulimo tegukola magoba, mirambo gy'amayumba agataggwa, mirambo gya poloti gyotasobola kulijjamu kintu kyonna kuba wagisasulako ate teyaggwayo, oli abanja naawe tolina kyosobola gikolerako. Mulambo, mirambo gya project tugenda giragulirako obulamu mu linnya lya Yesu. Kamalirize mwanange mpa olw'omunaana tumale. Olw'omwenda. And he said to me, prophesy, son of man, and say to the breath, thus says the Lord God, come from the four winds, or breath, and the breath of these slain, that they may live. Lagula empewo yebulamu yokka mwana wange. Empewo yokka yebulamu mwana wange. Ekintu kyalibadde kyakugasa dda walibadde wasimayiringa dda ekintu kibulamu omukka. Kiragulireko omukka mu linnya lya Yesu. Tomala gakivaako. Lagula omukka gujje. Lagula omukka. Ani angambako nti amiina. Lagula omukka ku saaluuni eyo. Ebyuma weebiri. Nyumba gipangisa. Bakasitoma bataliimu. Golola emikono. Lagula omukka. Fixinga byotegedde okufikisinga. Abamu okulagula omukka kwanditagisa kola bintu biri physical. Just ekintu kyo kibulako polishing. Kutereeza mbutereeza. Wangi? Bwe tuba tulagula omukka. Mumpulira? Wanditaga okolayo obuntu butonotono bwe ku fixing yokka. Ku nyumba bakiyita finishing. Ku bantu bakiyita make up. Kikulimba ka make up kokka kasobola okutereeza abantu batandika okulaba ng'omulungi. Nga kokka ke kabadde kabulako. Just ka perfume ka mutwalo. Kakufikisinga awo ssebo. Abantu bano bulijjo omulungi bw'ati. Bulijjo awunya bw'ati. Sinali manyi awunya ngeri ndala. Lagula omukka. Teekako akabulako. Ani awulya ng'ambe nti amiina. Wasoma wali obula katono okumaliriza. Just olinayo bezi liteeke. Mwana gwasoma gyebakirire genda liteeke ogikole. Ogyeyo enkofiira yo. Ani yakuloga? Okusoma kwasoma n'oveeriyo na wansi mu nasale mu primary manyanga ku O level ku A level university ogenza osomye ebintu bikutawanyiza. Just kaliteeka akapepa emu yokka ke kakulemya okugyayo degree. Buli wogenda okusaba omulimu babuuza. Olina mpapula ezikukwatako? Sirina. Wasoma? Nasoma naye saabijjaayo. Nasoma naye saabijjaayo. Ebiki biwata. Biki byotajjayo ebyo biwata. Nasoma naye transcript bigaze yavaayo bulawe. Kino osoma okatereeza ako akabulayo. Ani awulira ngambeko nti amiina. Kazi wa mwanjula mugatte nakyo kiveewo. Tolinda mbaga yamanyi obanga embaga yagana gyesonyiwe. Mwawule embaga n'obufumbo ebibiri ebyo byanjawulo. Bibatawanyiza bwerera omutwe. Embaga kirala n'obufumbo birala. Oba embaga yagana yenkana yaani manyange yaddayana manyange yaani yagaana gyesonyiwe. Genda mu church gamba pastor wo omugambe pastor wategedde nze kati we byatuuse njagala otugatte ku Sunday service nga yakagwa tugende eka batukube ebifaananyi byaffe tekeke empeta. Hallelujah. Abaagala okulya emmere bagende bagirye ewaabwe. Ero bagamba ndi mmere bannange enteekateeka y'emmere buli omu eri mu maka ge.
ng'okwata mukazi wo oba omutadde mu nnuwa oba omutadde ku bodaboda ng'ovuga mukazi ng'otwalaka. Kasita ofuna ebifaananyi by'embaga nga 2 ate ennaku zino kamera zaafuuka za layisi, buli muntu alina kamera mu ngalo ze. Ndigwe ne bodateekawo bakubera wabeerawo abo bagira bwe bate obusimu bwabwe ne bagiraba ne bakuba ne bakuweereza. Kasita ofunamu kyotimba ewaka, abaana bagoloka olunaku lumu ne bakubuuza, taata oba maama dadi yakufuna atya? Ngobuga tunula wali ekyo kifaananyi kya mbaga, saayenda bwenzinze nafumbirwa mu butongole, olabye nammwe temwendanga. Omanyi waba ebintu ebizibu okunnyonnyola, abaana nga bakubuuza ewaka, naye mami dadi wamufuna otya? Baana mmwe mubuuza dadi mami yakufuna atya nga tebalabanga yadde akafaananyi mu ddiiro. Okanda bagamba baana bange temwendanga tuli balokole nga babuuza oke maama tuwuli naye gwe dadi yakufuna atya? Nge wakati tulabanga yadde akafaananyi k'embaga, ekintu ekyali ekyangu ejjo bwe kityo gwe n'okikalubya nga weekwese mu mbaga oyagala bantu balye, onooliisa abantu banakkuta. Abantu nga tebakkuta, abo baagala okulya eyo ne wiiki ewedde baali balya ya mulala, ate ne wiiki eddako balya ya mulala, ate ne bw'obawa era bavaga nyama yagizegizemu nyama bagiterese bubi nga yadde ya nnyoko, genda oli ewuwo. Gwe twalamu emitwe gy'emikulu ebigabaddemu. Twala mukazi wo ku kyaki ku Sande service wedde pastor nga abagatta balinga mbawubira jambero ne smile nene nnyo nga wowe mudinkoni alanga abagole bagambye nti abaagala okulya emmere bagende bagiri ewaabwe. Teeka omukono waggulu gwe. Gamba nti ayi Yesu ntegedde ekibulawo omukka gwokka gwe gubulamu naye ng'ate gulina value y'amaanyi. Ebintu byonna bye sinnafuna mu magoba kivudde ku mukka ogubulamu. Nyamba ayi Mukama, nyambala omwoyo w'okumaliriza buli kye natandika nkimalirize. Olwaleero neekutulako omwoyo ogw'obutamaliriza. Mbadde ntandika ebintu bingi, mbadde nkola bingi ne bitaggwa. Olwaleero mu linnya erya Yesu omwoyo ogwo ngwekutulako. Ku mulundi guno gwokka ngenda kukola ebintu nga biggwa, nja bikola nga biggwa. Buli kyenkwatako engalo kigenda kuggwa mu linnya erya Yesu. Amiina.